Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekkaanye. naye tofukamira bambi Oye. Amara ine wangu wali kama fulunga ebintu kwana na kusatu. Ana jamii sina bayo. Okay, omuluja ataba mu program Owunyisa Omwagalwawo YouTube channel yaffe tuze n'akanyomero tukyogereko. Bannange waliwo ensonga. Mmwe omusajja watuukira okukaaba amaziga. Bannange waliwo omwami abadde atunoonya for a long time. Yatandika otunoonya nga siriiwo n'atunoonya bambi n'akaaba n'alaajana. He's going through something. Era mbasaba mwenna naye nga amaze obbabuuzaako. Mbaagala nnyo. Thanks for watching. Thanks for subscribing. Naddala mu abatulabira ku YouTube channel yawe Owunyisa Omwagalwawo. Surprise your loved one. You're so special. You're so amazing. May God bless you for me. Mbasaba bambi. Mbasaba mugoberere emboozi eno. Olaba abadde ankubiranga buli watandika okunnyonnyola akaaba. Kyokka bambi musajja ng'akaaba amaziga enkya n'eggulo. Ne ŋŋamba okay, katumusinkane tuwulirize. Naye ezimu ku nsonga ezo tugenda zimanya n'amanya agenda bagamba. Naye ensonga nnene. Ebizibu biri mu nsi bwe kiba tekiriwo. Oyine abamanya abamu ekizibu ekitaba kikyo nze ntera obbalaba ng'abantu balina ebizibu byabwe nga museka mu comment section. Naye bwe kiba tekiriwo. Naye nga bwe ntyo nga ngenda omusinkana mbajjukiza nti ku Hypex Studios kwe tutava ku lw'ebifaananyi eby'omulembe mikwano yitirayo bagenda kuba ebifaananyi ebirungi ennyo ddala ebimalayo bagenda kukwata ne vidiyo. Gwe wenna alina omukolo gw'oteekateeka kwanjula mbaga kuhinjirwa oba oyagala birthday photoshoot oba kyonna mukwano ky'oteekateeka just reach out. Ba Hypex Studios bakubira essimu on time, they are always busy. Oyina okuba mu budde obookinge era ennamba zoyitirako kubanga obookinga photoshoot gye weetaaga oba omukolo gw'oteekateeka gwe bannyonnyola babuulire. Balina packages ez'enjawulo bajja zibagamba. Mumanyi okujja ate ne mumbuuza Shifa tuwe ku packages za Hypex Studios. That's why mbasomera ennamba era ng'ennamba eri basange ku 0789 mwabali e Bulaaya temulabira teekako code nti otandika ne +256 789 3438 02 oba nobasanga ku +256 754 19 24 34. Babayise Hypex Studios. Ate nga mikwano on Maika Simple Dress babayise Hosh Fashions and Bridal bali ku share bulenga awo wennyini be bali ku bugatto ne ku kateeteeyi kano koolaba kali simple just osuulako busuuzi noweeyongerayo. So nabo basanga ku 0702562157. Era bwe ntyo nga ngendo sinkana omwami katufuna obubaka okuva eri ababunga Comfy Homes oyo gye tugenda ate ne tubanga tuwummulako. Katufuna obubaka okuva eyo as I move to meet him. Mubeereeko temuvaako tubaagala nnyo. Yenze Nakawombe Shifa Hope omubwat. Come with me. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance.
Welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Bana etusanyisa okulabako kale obulamu bugamba ki? Ndi mulamu kyekikulu. Ekikulu obulamu weebuli naye nga byo tobitegeera. Mpise mu kusoomozebwa. Sina bwe nkugamba. Amannya gwange Kuba saali bwe nti. Kateregga Richard. Wangi? Kateregga Richard. Kateregga Richard yakwongezaako ku ddoboozi. Kateregga Richard. Yesebo. Kati buzibu ki kubanga kuno kubaako abantu. Omanyi ensi abantu wali abantu abalabuseeko nga tebalina maalo. Omuntu asekerera omuntu ali mu buzibu bw'empita ow'amaalo. Okitegeera naye waliwo abantu abalabufu ababa batulaba nga ye asobola okitegeera nti obuzibu sotuuka ku muntu oba amageze n'awabula oba mu kino mu mboozi eno gye tugenda osharinga muyinza ovaamu solution osanga eyinza obaako weetuteeka you never know. Okitegeera ssebo mwami Kateregga Richard. So kati feel free fe wali otuuka mu mbeera noga ate naafa nzekka kankyogereko n'abalala aseke ayagala okuseka yamanyi naye ate era munnange tugenda omumaliriza ng'obudde bwewunzise ng'ate tufuniddemu obuyambi n'okukkakkana. Yesebo so kati omwami bambi ayinamu obuzibu mwami Kateregga Richard era abadde ankubira amasimu nansonyiwa wangambye essimu obadde owulira olumu ebirina byeyogere bitategeereka. Olulimi si lwamuno. Olulimi nga si lwamuno. Mbadde siriimu. Kyova olaba mbadde sigamba nti nkwigino walinga naye sibaddeewo. So Ate nze mbadde ndi mugoloberezi wonnyo. Nena okubula busiiti oba okuva ddi nga omutuuta amapaapaali ne babagoba. Byaddeeyo myaka byadda ng'okyakola waliwo n'omulenzi bayaani. Byadda kale myaka giringa 5. Nze okuva eryo nze nkufolowinga nga byokola binsanyusa ng'omuntu nga nange kati waliwo omuntu gw'olaba nga yali akoledde kibi naye nga tolina na bw'oyinza musanyusa. Wangambye mu mboozi nti nnyinako ne abafamireyo be nnakolerako. Sisita wange wamukolera. Nkozi wagambye baawa? Kisaasi. Bekisaasi. Rose. Rose, yes. Rose ekisaasi. Yanzirako. Bambi. Yanzirako. Bali batya Rose ali ati? Rose gyali. N'abamu surprisinga. Gye bali balungi. Gye bali balungi. Okay. Naye ndowooza nnyinako obuzibu. Ensonga lwaki ndowooza nfunye n'okusoomoozebwa. Saasoma nnyo. Yes. Bingi nti tata wange yanzaala nga muvubuka n'adduka. Mama wange yali wa ku kyalo. Mmaffe n'afumbirwa walala kati kwe kuzaala abo ba Rose. Kati nze mama yanzaala bw'omu. Kati saafuna nnyo mukisa. Tata ye n'adduka n'atateekinga buvunaanyizibwa. Saafuna nnyo mukisa gusoma. Ate ne wa mama kugamba nga naye engeri gye saakula naye nga naye omukwano muki? Mutono. Kati ne mmala ekyomusanvu. Yali 2017. Yali 2017. Mwala wange ampita kojja n'angamba kojja obeera eno kankutwale ng'abeera luzira. Naye nayo ngenda okutuukayo. Yali anjagala nnyo naye kugamba bambi nga olaba waakuleese.
naye embeera si ya mulembe naye lwokuba nti yali mu kibuga nga nange e Kampala njagalayo nali nkyali muto 2017 nakamala ekyomusanvu nantwala nembeera ewuwe bwe nabeera ewuwe nangamba kojja nkufunidde omulimu gwe yanfunira gwali gwa houseboy mukyala amutana Magembe weruzira mu Kirombe omukyala amutana Magembe nga mukambwe amanyi nesola atolo jimanyi bino ebyokumwana tisabe mugamba naye nga nze omuntu akolaki amanyi wagenda okukola obwa houseboy nembeerayo nnyo nembeera lwakuba nti mama wange Bwambogo kati yamutwalanga nga maki maama wange yali mukambwe naye nze teyankambwalirako naye nga ku kitundu bamanyi Namagembe omukambwe era nga alina n'amebe gapangisa naye nga ekibajjako bukambwe nakati gyali asoba nga yali mukambwe naye nga muntu mulungi yali mulungi kunze bingi nti nali mwana muto ndabye ate nga oli muwulize olabika nga tolina nsonga lwaki aba taba mulungi kati yali aluddewo okunsasula tuyingira 28 1998 senga nenja wa muwala ne muga nti nkule omukyala aluddewo okukola muwala wange kati naye yali zaali zivaako n'amulumba n'amuvuma n'alumba ono omukyala namuga kati nenvaayo nentandika okubeera ewaani ewa muwala mulimu n'ovaayo noweegoba kati nentandika okubeera awo mu Kirombe waliwo amuyita maama we naye yali maama we mukakitaawe nentandika okubeera ku mudaala gwe mu Kirombe naye muwala gyali we yakoleranga ne kati gyali muwala ye yavaayo naye oyo maama we waali naye si maama we senga waffe yazaleyo muwala maama we mukakitaawe kati mu katalo mwalimu omuwala oba twali twenkana oba nali musinga lwakuba nze nali era ne mumpi nyinza okuba nga naye nga mumanyi abawala bakula ennyo kati nga twogera naye yali akola bukozi kati ng'ajja n'ewaka wali wa muwala we yasulanga ne tutandika ebyokuzanyiikiriza n'omuwala oyo naye nze ndalabanga ng'eyali ansinga ne tugenda mu kikolo eky'omukwano emirundi gyalinga 2 nangamba okimanyi nti nafuna olubuto nga wayisewo emyezi ndowooza nga 1 oba 2 mugamba nkubye muwala tomugamba kubanga agenda kunkola ki kungoba nze ngenda kukola ntya nangamba kati omwakikola emirundi 2 naye nga muyita tugenda wa muwala nga taliiyo omuwala wa yakolanga mu Lufula kati wano tewaddamu mwasigala munyumya bunyumya kati n'atandika wali wakola n'atandika nga abeera alwala kati ne bamuga nti tokyasobola kukola nangamba kati olaba ebizu byokoze eki byondeetedde kati ngenda kukola nti era nga newaka bwatuuka yalaba nga yatisena buyambi naye nyini nali siina buyambi nga bwakutunuulira tolinawo omutwala n'atambula n'akola ki n'agenda n'atandika n'ava ku kitundu n'avaako kati bw'avaako ne muwala nange nenkimiranga kiki nga pini olwokuba nali mukatuliki nnyo niwabeera wanfunira akalimo k'edduuka eruzira bukasa kirinnya so yita waliwo akaala ketwayitanga mukati nga mutala naye nga batugamba nti bukasa y'oli olengerawo naye nga tuyita mukaato kati muyita mukaato olwo okuttegago ogende naawe otandika obulamu ewalala bakufunidde omulimu era muwala yagenda dda wayita bbanga ki nga amaze okugenda naawe olyoka oveeyo ndowooza nga gugenda mu mwaka kati muwala nangamba yavaawo yafuna olubuto mu mwezi gumu
nalukugamba waita okungamba myezi nga gigenda nga mu 2 nangamba ndaba ebitali biki bituufu naye ndaba ndi luki twali yakitegeddeko naye okulala kuno kwenko simanya nepimye simanya nkoze ntya yaŋŋambako ebyo nanga goyinza obutabimanya naye nze ndabye nga ndilukolaki lwakuba tebalinakikolaki kati nebibbuka natandika okulwala ndowooza mukuzaayo obwongo myezi gyalinga 4 ng'emirimu gitandise omulemera ki ddala alwala akola ki bamugobera kati ye yava buvi ku kyalo teyakusiibula teyakunyega nti ndaga wano banzira waffe kati ngenda okulaba nga sikyamukola ki tokyamulaba ne mukatale sikyamulabamu nengende nembuliza wanga nti yagenda ogenda obuuliza naye ewaabwe lwali Luweero nga yagenda Luweero naye ekyo bakiwulirako buwulizi kati nange nali sakitwala nze nga kikulu ng'olowooza oliddamu osanga omulabi nga ngenda muwala nfunidde omulimu ebukasa bwanfunidde omulimu ebukasa ntandika gwadduuka ntandika kukola okujja okola ebukasa olwo nga wayisa omwaka mulamba nga tomulaba mwana muwala ono kati bano abanfunira omulimu abanfunira omulimu ogw'edduuka baali booko ku bbiina neruza byeriraanye ne mu Kirombe nga ngenda ntandika kukola mu dduuka kati mu dduuka twakolanga nga kyaki tuli kumpi yalinga community nga kyaki eri Kirinnya naye nga father jana kati nga baagala kugulawo kisomesa abebukata nabo bafune kiki ekisomesa naye nga baga nti ate temuyina na muki temuyina na musomesa abaana batambula olugendo luki singa mufunayo musomesa w'Ekinyaga singa mufunayo omuntu abasomesa abaana bano nga tugatta banatera okumala oluguudo lwalitandise emmotoka nga ziyitamu zijja kunoa abaana neŋŋamba nti nze bwe muba musobola okujja ne bajjali kaduuka wenkola nsobola obbakola ki okubasomesa nga batandika erinnya nga litandikirawo muki musomesa nga tukuvaako tukutwala mu ttendekero otendekero ddala ebyabaki ebyabasomesa ngenda ekiyinda namalayo emyaka 2 nga nvaayo nga ndi muki musomesa naye era nga kiri kijja nga kikuliko nga weebuuza tosobola buteebuuza naye nga tasina gwe nkikola ki g'okigamba naawe bennyini wadde mwanyinaze Rose saabimugamba wadde ne muwala saabimugamba naye nkimiranga omuki ng'omusajja yali 26 kati nabbi kinameka tuvuddeyo yali 26 27 nvudde maze ettendekero 28 banfunira musomesa kati olina okufuna omukyala banfunira omukyala nali siina nnyo mulimu ngera ntandise bya busomesa nakava mu ttendekero nkyali mwana muto waliwo omukadde ampadde ennyumba musomesa agenda kubeera awo ntandise obulamu butandise okukola ki okutambula nange ndabye nti kati obulamu butuuse ntandika kubeera bankoledde embaga olwo tuli mu bbanga ki okuva wako mu mulaba oli nakoma 1998 oli nkomi 1998 ebbanga nga liyitiddewo ddala kati nga nze ngenda nenkirowoozaako naye ndi kati kubanga embaga nze baginkolera 28 naye ng'ate Luzira navaayo 9 nga ngenda nyingira 99 we naviire Luzira era n'oyo omukyala Namagembe yajja mu kwanjula kwange nagenda ne mugamba maama no nakula dda nafuuka namusomesa w'ebukasa ngenda nakuwasa ye yanvugade mu mmotoka ye oyo Namagembe gye nakolanga nagamba ono Katerega mutabani wange nembaga n'agiteekamu neki ne ku ssente kuba navayo sina kyemukoze ate oli muwala ye yali amuyombesezza ate nga nakyo era naye akitunulamu nga kyali kituufu embaga ng'eggwa embaga bwe yaggwa
bannange simanyi obudde buno omwana aba ali myaka 28 kati kati sakitwalanga kikulu naye omuwala bwe namuleeta anti sifati twayomba yali yakamala embaga yennyini ey'obugole yakadaali tetwayomba nakeera ku makya ne muganza empera sikwagala naye ogenda omuga nti sikwagala nga naloosa omukyalo oli gwe twabeeranga naye eruki eruzira nga tuyomba nga ansinkanye nagamba ojja kubonaabona wamuloota mu kirooto nga gamba ojja kubonaabona naye nkeera wakeera n'ogamba omukazi gwe baakakuwasiza embaga musomesa ye nti sikola ki sikwagala nga talina buzibu bwonna talina kyakkoze omukyala bamufunira twasimagana yamwesimira ne bamukolera embaga netwanjula ne banjula n'embaga neekolebwa kati olwalwo tenkeera n'omugamba bambi omuwala n'agenda mubafaaza ne bampita nengenda nga bontuuziza nze ne mbagamba faaza omukyala simukola ki simwagala ne bagamba tuwe enki ensonga tekola ki teriiwo omukyala oyo yennyini n'agenda ne mbalooza abo ne bampita ne bagamba yes musomesa kiki nti mbagala omukyala simukola ki gwe ng'oyogera kimu nti simwagala naye nga tolina nsonga ne maama we beekasanda najja ne tutuula mu nsonga nagamba mwenna muli bato nga be bakwegayirira mwenna muli bato omujja kukola kiki ekikutuuseeko nti mbagambye simwagala nga kyokka kye mbagamba kati ne maama w'omwana naga nti omwana wange omuto bayirayo yali yafumba ne 18 teginakola ki gyali mu 16 omwana bamufumbiza ali 16 nga goyina emeka nozanzo nali nyingi dabirimu banange wamala naye ebbanga kyomuga nti tomwagala banenduza myezi 3 mu myezi 3 wali tomwagala ng'agenda kati nga nange ntandika kubeera mu bulamu bwoki ne banyimirizaako n'okumbusomesa ennaku netandika nno okuneeyongera kati njukira abantu ojereetera wekka naye nga terimanya kati abantu nga bagamba kati abantu ne batandika okugamba kati nga bw'omanya abantu batandika gamba musomesa alabika mufu takola kiri kati kyatutomuki omukyala abantu ne bateekawo ebiboozibozi nga balowooza kyekikutiisa kuba tewalina nsonga ate nabo abantu ne bateekawo ebiboozibozi naye nga neŋŋuma nti aboogera bakole ki boogere nembeerawo bbiri gwe muli omukazi bwe yagenda muli naye wawulira okkakkanye nti muwonye oba wajjusa nga amaze okugenda noga ate mukazi wange agenze ate nentandika okumunoonya nga wayise emyaka ng'egi bannange wamala kuyita emyaka 3 n'omunoonya nga yo lowooza nentandika okugira kati waliwo omusomesa gwe twasoma naye ekiyinda yatukonectinga n'omuwala oyo weyo kwekyo kukyalo Kasanda nemukubira nangamba pulosi nga bamwanjula dda baddamu ne bamwanjula kyoba omanya yafuna omuntu omuki kuba nti gwe wali tomwagala omulala aite omugamba nti nno genda weewogomeko nakunona nembeera mu nnaku nnaku netandika okuneeyongera kati lumu nankubira ani pulosi nengamba musomesa ogamba ota eddoboozi nendisika nengamba ate naye namba yagijja ku oyo omusomesa tokyalina ku namba ya musomesa gwe mwasoma naye n'agimuwa nangamba nemugamba ndi kusomera nasomesanga eddiini ku St. Matia bayita Kireka najja nangamba musomesa nno ndeese mwana wo Prosi yagenda n'olubuto omutuuma eki erinnya nga kyana myaka nga 3 nemuyombesa nemugamba olimba ozze kunkuula sigenda kuwa buki nangaze sinonye buki buyambi njagala otuma omwana eki nangamba omwana yali yatuuzibwa nangamba nze sikunonyeeko ssente naleko oli mu muzigo sitegedde nti oba olina mugagga naye nze nkusabye otuuma omwana eki naye bw'oba oganye iki it's okay kaŋŋende nga naye agenda kati nga mbeera erinnya notaliwaayo saalimuwa kati nga mbeerawo nga mponaapona kati nga
kati nga lweke namunoonyeza pulusi nga baŋŋambye bombanga kyaki yaffe y'Abakatoliki bagatulula naye nga waliwo nti okukakibwa nti babakaka babiki nga njagala batukoleki batugattule nfune omuntu omuki omulala divorce father n'abikolako bambi musajja wattu n'atuuka erubaga ne bampita ne baddamu ne bampa omukisa nfune omuntu omuki omulala bannange ne nfuna omuntu omulala era naye ne tukola embaga oyo gwe yamwefunira oba naye bamukufunira bamunfunira naye era mu kyaki naye nga bamaze okunkyusa nzize ewaki ewalala batukyusa bannange era bwe namuwasa era nendoto omukyalo oli oweruzira w'98 bwali owasizza ono nga mumaze ebbanga ki ndowooza era nagyo tegwawera mwaka gyali myezi nga 7 mu myezi 7 n'oloota oweruzira oli ow'obuto kati bamuyitaani erinnya tumufunire tufune ku linnya lye yaŋŋamba ye Riita ye yakugamba ye Riita ye weeruzira oyo eyabula neŋŋamba kati bwe nakiroota kati ŋŋenda okuwulira eyo omukyala yamunfunira nga ŋŋamba naye musomesa mukyala we agamba mbu waliwo omukyala gwaloota ng'amutuga yajja n'abimbuulira ye sengaawe senga w'omukyala nampita naŋŋamusomesa ate weewuunye senga nga kisomesa kibanga byemu omuli ki omuli sengaawe naye we twakolera embaga nali tebannangabayo kati bagenda okungabayo nga senga ŋŋamba nti musomesa mbadde ndi mu nnyumba ngenza okulaba mukazi wo ng'aleeta bodabodas ng'atikka ebintu bye ne mubuuza olagawa naŋŋamba nalina ku kyaki nga nsomesa baana ddiini oli bimanya oyagamba mukunoba oli yamubuuza kikinaga oli bimanya teyadda n'okutuuka kati ye teyafuna lubuto teyadda kati mu butadda wamma nentandika embeera netandika okunkaluubirira obufumbo bwakubiri buganye kati neŋŋamba kansooke nesonyiwa abaana b'abandi kambeere ki nembeera bwomu ono toddangamu muwuliza gundi prosi kuba prosi owokubiri embaga eyasooka saddamu muwuliza ng'omutima tekuluma nti omwana nga gunnuma ng'omuntu naye mukama nga nnyamba nga nkola kasaluuni nga kakwatayo nga bantu banjagala bakyaki gye nali eyo omuli senga woono yasembayo nga banjagala nnyo nga ntandika okuyiga okutimba ku mikolo nga nfuna n'ebintu nga ntimba nga nfuna ako kasente nga ngula poloti bayitayo buwanuka kakiri nga nzimba nga n'ennyumba mu covid kati covid abaana agwako bantu batandise okubakkiriza okutambula nga ennyumba tugiyingira naye abakyaki baali bampa ennyumba kati nga ngenda eruki lumu na lumu bingi tewali namuki tewali namuki mukyala kati nga ngendayo buki bugenzi kati abantu nga bambuuza kati nga mbalimba abakyaki nga mbalimba yagenda bweru naye ngaekyamazima twakolaki ayawukana kati nga mulimu ab'omunda benakibuulira nga bakimanyi nti yagenda mukyala musomesa yakolaki yagenda teyakuwa na nsonga kati nga mbeerayo naye yali 223 220 nga tuyingira 223 mu Gwomwenda mba ngenda mu wina eyo nga nsanga omukyala oyo Liita oweruzira. Liita wamusangako mu wino? Yes. Biseera ki? 223. How? Omutima tegwekanga? Ye yankubira bwate muki mu ngalo. Bannange. Nga nsanyukira nga nnyonnyonnyonnyo nga tusanyuka ng'omuntu gw'alabye. Nga atalabika
talabika bulungi nnyo talabika bubi nnyo ng'alabika kati nga tutuula nga mbuuza ng'omuntu bw'onnyaniriza bw'oti nga mukyala mukulu gwe tonnamutegeera ye yantegeera naye gwe wali tonnamujjukira olaba muntu akusanyukira naŋŋamba nolowooza oba bakyaki naŋŋamba wabeerako eruzira namugamba eruzira tokolanga wannamagembe namugamba kati obwongo bukoze eki ne bukomawo nga tuddamu okujjukiza ebyeki bannange sibalimba bwe yamala okunsanyukira amaze n'okunjjukiza ebyewa nti yenze Rita naŋŋamba ne mubuuza ebyomuki ebyomwana ddala byali bituufu ye nazaala omwana mulenzi kati agana myaka 26 mu 5 baawo okusinza wamusangira kuba 28 2026 mulenzi alabika bulungi ate mweru naye nze nga omwana mugamba nti bweyanzaalamu omuki omwana ye nga n'ekyokusooka oli mumpi sooka ondabe bwenfaanana nze nga nkwanjula ewantu nti gwotata wabana omukyala nga byagamba ate yakweraga ate nga amaze okukola ki okunsanyukira obulungi nyine nga kale singa teyakoze nga ne mutima otereddeko kubanga bulijjo kikulumya omutwe nanvuma naŋŋamba mwenna mwali bato wali house boy naye yali house girl naŋŋamba ate nekino kijje ku nze nze nakweyambululiramu era bwe nakola eddagala baŋŋamba omusajja gw'oliseeko okwebaka naye ebizibu byonna yali bikolaki kati ye yatereera lwaki yabikunyumiza abantu oli akuba kutta nnyondo mpaka naye siri kulaga mwana naye manya nti namuzaala naye siri mukolaki ekitegeeza kati Rita gyali mulamu bamulabye 2020 naŋŋamba te n'omwana siri mugamba kiki kitaawe omwana namuzaala nga wabiikira Maria beera bulungi n'atambula twali tutudde bannaye nandeka nga ntudde nga n'amaanyi agatambula gambula n'essimu ne baginzibako gye nali kwolwo olunaku nga tofunye na nnamba ye saafuna nnamba ye nempulira nga mpunze neŋŋamba bannange oba ndabye muzimu oba ddala bituufu oba mbiroota wamulaba bya ddala bannaye kati nenziramu engulu neŋŋamba oba agende noweegumya neegumya naye nga nze manya ekikolaki ekindi kuki ku mutima ekitegeeza nga tesina gwe mbibuulira yali akuna ennyambula babyonkoze simanyi onfunisiza olubuto ekitegeeza ye yali awo nga mission ye anoonya gwe yeyambululirako ate era teyanenya nnyo ng'omuntu bw'anenya yangamba bugana okimanyi nti onfunisiza olubuto kati ngenda kukola ntya luli teyaŋŋamba nti yakuteekako nnyo kapisito kuteeka ku nninga ate nga yali yansendasenda namusanga gwa 8 223 mugomwe gwa 11 wakomye omulaba mu wino omug'omunaana 223 kati 221 nga myaka 3 ye aba yakamulaba kuba kakati nze mwanga nagwensuubira wa myaka 28 gwensuubira yes kuba waba luli yagamba 25 ba 26 era bw'ogattako wano giba 28 kati 223 ansa namusanga gwa 8 naye mwogo gwennyini omwaka Desemba nga mukwano gwange ankubira essimu musomesa njagala kumpola ssente ennaku etandika okuneeyongera jukira maze okusanga oli naye nga ate ebizibu byonna byenze nfuna nsooka kumukolaki kumuloota namuga siina ssente bannange mbandi awo ng'atuuse yansanga na mukyaki bbiri oyo mukwano gwange mukwano gwange yankubira bukubizi nti muwole ssente nga bajja nebbawe musomesa tuli siriasi bansanga ntimba kyaki kuba litali tugenda mu nnaku nki nkulu nga muwola ssente nga mpita mukwano gwange amanerenda
nga nganze sina sente naye kampita abamanerenda bakuwole olinga nga musomesa nze manyani ugwe bano sibakola ki sibamanyi nga muwola sente manerenda nga awololi naye nga bawa miliyoni 8 naye nga ye agamba nzibawalwa gwe musomesa mmanyi gwe yes miliyoni 8 balina okuddizamu akakadde balina kusatula miliyoni 9 ate babayongeramu nantono mubanga ki mwezi gumu mu mwezi gumu balina ozisatula January nga 23 January 2024 mwena kuba yaziba wa December 2023 ennaku z'omwezi ezo sijjukira kwe kubonaabona mu bulamu bwange biri byonna byembadde nnyo byali biki biwero ngoma zosanga Rita mu Gw'omunaana 2023 2023 December bawo weeyimiririra bali babawole manerenda nga bazzaayo miliyoni 9 tebatasula kuwadde oluki olw'ataano ng'omusajja atandika kunnoonya atandika kundetera poliisi nga bali bagamba ki taddamu nakubalaba kyokka nga baali bakyaki tebaali bakyaki naye nga mikwano gyo ne basenguka gye baali babeera bw'oba basente ne basenguka baali bapangisa obuzibu ne bundabikira jjukira wagula akapoloti kewa kakiri ebuwanuka maze okuzimba byenjogera bituufu nsobola n'okutwalayo wa chairman kati mbeera kati January atuuse tebampadde sente omusajja atandise okundetera poliisi ntunze saluuni bagimpaddemu obukadde 3 sente bazimpa kawungeezi saluuni kyokka ebadde ekola bulungi bazimpa 2 nazitunda bukadde obwo busatu bazimpa kawungeezi nanebaka nanga kumakya njazikola ki nakeera mu kinaabiro nga njagala muyite ku makya muweeko ndako watunda saluuni nga leero kawungeezi miliyoni 3 noga kabuchenzi sasule manerenda muyite twogere akusonyiweko kati ngagenda ndalasa muki yali wa mu kitundu ku kyaki nenga bamanyi ng'omuntu omusomesa ow'eddiini bagamba nti oyo mufere eki bannange ngenda okunaaba simanyi yayingira mu nnyumba ngenda okukebera wenatadde sente nga nazo sente teziriiwo naye ate era nga nali ndoosaani Rita ekiro ekyo nga nzuzemu musinkana nga bwe namusinkana ku wino ekiro waloota Rita ekiro bannange muwulirize nnyo abantu abagenda nga gwe nga buli olabye omuntu babibagamba nnyo nti bwe tuba tujjamu engoyi bino ebintu by'okwegatta emyoyo oba gisisinkana na biki bannange tutandika okuba nga tubirowooza nsaba mufune ekyokuyiga musomesa yeewadde yasheyalinga emboozi ye kino ekintu kiba kituyigiriza ffenna tomanya byoyoolayo abantu baba ne missoni nnyingi golooza ali kukulaga mukwano kumba agenda kukusaanyaawo obulamu bwo bwonna kati mba ndi awo sente zimaze okugenda naye kati nga bitandise okukyajjuka jjukira oli yali wa mu kitundu ate sina mukatuliki wa wabeera mukatulika ga nti nabali bonna ogamba nti kati mba ndi awo nga sekretary wa Paris ankubira nanga bamusomesa olina gwe wajjako sente omanyi nti akuwaabidde wa faaza ate akwogeddeko n'ebigambo biki bingi nnyo kyatakwogeddeko tekikola ki ati netomunenya sente z'abazaagala nanga pulesa egenda kunkuba nenga kati kyokka bizinensi agijjeewo nenga kati n'omulimu balabika bagenda kunkola ki kungoba nenga sinana gwe mbuulirako ennaku nenkwata okumanya nti oli yanyambaza ekintu o baganda bange abo bakola rose surprise omu ali Canada omulala Australia omulala mu America wajibe 15 tebasobola kuzimpa ng'osobola omubulya nga bwenkubula kubanga ebyo nabibagamba nange oli akusaasira nga bwana akusaasira naye nga takikukoze eki takuwadde abaana bannyabo wakiri abalala naye naye byonna bino ebizibu nga bwebinyumirizo babimanyiko ebisinga babikola ki babimanyi ebyabakyala babimanyi
n'embaga bazibaddeko anti bo bayinza obbibaako embaga ne bazibako ne balowooza gwalina obuzibu ne batamanya kino ekizibu ekirala ekinene kati ekyeruza kati omuntu ayinza okugamba kati oba tobagana kyaluzira tebajja kitegeera nange bw'otaŋŋamba kyaluzira emboozi n'ogitandikira ku bino ng'abakyala okeera n'omugaasi kwagala mba ŋŋamba onaalike buzibu ye mubi okitegeera kati nabo banenya kitono kati neŋŋamba nkoze kati nga yise kutala nga ndimusomesa kufaadha engeri gyategedde ebintu bino ze mbadde nkusaba otunde manya onoonye ki sente faadha agenda okukubuuza ate si omusajja ng'omukoze eki ng'omusasuddeko naye manya nti faadha akukola ki ebintu abikoze eki abitegedde lwali lwa mukaaga ku sande faadha yajja ku kyaki yasoma ewange bafaadha abo bamanyi teyabinyegako nga tusoma nga alifiri nga alinga talina kyakola ki kyamanyi nga nange nti omubimubuuza enkeera ku Mande nga nkubira saba chairman eweri ebuwanuka ekakiri nga mwaliwo asobola okumpola sente nga ngamba musomesa gye bali nabozaagala leero naye olina kuusingayo ki ekintu ekivaamu sente zibakuwoze singa ziri zikoze eki zikubuze nga era kati ekinunula eki yennyumba yaba omuntu nga wosaanawo mpola nga ngenda nga nsingayo ennyumba ate nga bagamba bwe twakola agreement nga bagamba nti otunze chairman nga mugamba nti ate lwaki agreement eba bweti chairman nga mugamba nti ate lwaki chairman ngamba nti nkoze eki ntunze nga ngamba nedda bwe kibeera bw'onaaleeta sente musomesa esente gundi kyokkajuka n'ebiragaano byonna okusooka mu kubawa ziri miliyoni 8 ezo bali abadduka bali abayaayi waali tolina kyosinze tewali musingo bambi oli yali amanyi era yaziwa ggwe bannange nansingayo ennyumba olaba woggwerayo bwe nasingayo ennyumba olunaku lwengisingayo lwali lwakusatu ku lwokuna faadha nga ngamba musomesa nkwagala ng'omutima era gukola ki gunkubira faadha leka byagenda okukola ki okuŋŋamba kati nga nfuba ekiro ekyo kyennyini bwe nakomawo nga mpita ono gwe nali newezeeko sente nga mukubira kati baali bampoze miliyoni 10 nga banga nyongeremo obukadde bumeka 2 mu mwezi ate nagwo gukya kyokka nazijjayo ozeewola osasule oli nga sina kyengenda zikolamu tebankolamu ka bizinesi nga mutima ndabidde ddala nti noli yakusaasira sente gyakomolwa ne miliyoni 8 buli mwezi zokoma obba nazo kitegeeza oba ozikozesa mweyongera akakadde every month era yanga nti buli mwezi kakadde teyabikusonyiwa ebyo yabinsonyiwa bwe natwala zino nangamba musomesa kale naye olunaku lwenzimuwa faadha lwampita nazimuwa ku makya nga wenjijidde ngende wa faadha saawa nga 10 faadha yafuluma mu nnyumba ye nandeetera ebbaluwa tetwayogera nakwogera naŋŋamba musomesa gyebale biki kale sibeera nabafere ng'ebbaluwa enkola ki ennyimiriza nangamba ne mu nyumba yakyakikola ki vaamu kyokka eri ogisinze nakola nali sinda butagivaamu ate era munnaale ngivaamu kyokka neŋŋenda ebuwanuka kyokka juka gye ŋŋenda oledde ennyumba nagikoze eki era oba wagitunze kati atalina mulimu ogenda kujjawo ezo miliyoni 10 nembeerayo kati bwembeerayo ennaku nga ndaba zikola ki zisembera yamanyi najja nanga musomesa ennaku nga zikoze eki ziwedde ugenda kukola otyo omusajja tonomwaka wawedde n'ekikumi nonaafuna ota miliyoni 10 zonna ozimuwa omulundi gutya gumu nemuga chairman simanyi
omusajja najja nga wayisewo ennaku 10 mu mwezi yakwongerayo n'endala ennaku 10 nanga musomesa kati kiki kyekikola ki kyekiddako sente ziriwa nemuyitiramu bye namuyitiramu nangamba musomesa kati nkuwadde chance ennyumba funa agikola ki agigula gwompeeko eki ezize kubanga namugaa nti kagikuguze nga ngamba bwe mba njigula nkwongerayo miliyoni 3 ennyumba ewedde ne poloti naye bw'olaba nga ntono gwe gikole ki noonyeza agula nenoonya bagula ne bakola ki ne babula bwe biba ate jjukira oba otunza kizibu ng'opapa okubifunza ennyumba ne bagitwala ennyumba ne bagitwala kati bagenda ogitwala oli yanyongeyo na miliyoni 2 kubanga ebbanga lyali liyiseeko nanti lyatambula ng'okyalina ssente ze ne miliyoni 3 ze yali amuwa teyazimuwa bamwongera 2 nembonaabona 2 nno n'opangisa omuzigo sikyo nenfuna era mu ssente ezo zennyini nenfuna eno kati saawa eno gyenkola ki wafuna awa nyumba bayitayo okyamera akasenge wakiso kukyematu ganoddeyo munda bayitayo kabowa waliwo omuvubuka yali agenda ebweru nyumba temulina masanyalaze jukira mbadde mu mbeera eki ey'omulembe nali njisibe tairozi biki banneewulira ssente kwe bagitwalira ennyumba neŋŋamba nsobola n'okutwala n'ogiraba byenjogera gwosobola okukakasa abantu nti ennyumba nagikoze eki nagirabyeko bwe yali ekola ki bwe yali etunula nempangisa oli nangamba ojja kuleetanga emitwalo ameka 2 nange negize mbu ogenze mu 2 kyokka sikola nga toyingiza nengibeeramu sikola noonyeza emirimu gikoze eki gibuze abo bennyini baganda bange mbayibulidde embeera gyempitamu tewali yayimirira nengamba nabikandiko kiki kikyamu kati omukyalo oli ate ye nga sikyamulowooza oliwo oweruzira nga ngamba oba ono polosi yajja mu maaso gange nagaana okutuma omwana eki erinnya oba ebisiraani kwebikola ki kwebiva negaana omuki negaana omwana nga nenamba sikyasobola gikola ki gifuna nga nkola okunoonyeza nziramu ngamba musomesa nga sikyasobola kubanga oyo yali nga sezaalawo yafa naye waka waliwo abaalinga bakoddomi bo ngenda basabako enamba ya mwannyinaabo baleka bagikola ki bagirina mukama nga nyambanga mukubira nga ngamba nga mpuliranga musomesa nga mugamba yenze nga nyani nga ngamba nga mugamba obeerawa nga ngamba eno bayitayo mukafunda enabweru eyo mukafunda ekyo nangamba mu kinyolo muki wateeyo nangamba nze omanyi nti nazaala n'abalongo bambi teyangoba nagambye prosi yakuzibwa nga ngamba nti musomesa nebibala leero kola ki jangu nemugamba nangamba nyina ku dduuka wenkola ki wendi nga ŋŋenda nga nyaniri era ku olwo nga nyaniriza nga tunyumya yanyaniriza bulungi ku dduuka ennyumba bweti naye ku dduuka ku nyumba zaabwe kubaateeka eggalagi kwakolera namugamba kati wano nangamba wano wewange ne Saalongo mwali namuga ne ploto kundeeta wano nangamba nze tewakyala bantu ebya sitole byonna tabikola ki tabimanyi Saalongo tamanyi sitole zammwe tabimanyi ye yafumbirwa nze olwedde mwanga avuddeyo nangamba nemubuuza ebyomwana nangamba musomesa omwana waali nensiriike nangamba omwana akola ki waali naye ye wa 16 naye ki nangamba nakubira ne maama we nangamba maama yogerako noono nenjogera naye nazaalawo nangamba n'abo abaana bonna baali badde baki babo nene tukwegalira nabidda mubiri nangamba ng'omusajja ali munju tabawulira
teyatuwulira. Enju yali nnene. Yajja buzi. Yajja buzi. N'akubuza. Yajja buzi yali taliiwo. Oh, yatusanga busanze naye nga tayogedde. Amasimu biki nga tawulira. Kati Prosi n'aŋŋamba nze musomesa sisobola kukuwa buwi mwana nga kabiriiti. Maama yabonaabona n'omuki n'omwana. Olina okufuna by'ofuna mujje muki mukyale oba olinamu n'akawakana omutwale ku DNA. Nga sinadde saamubuulira nnaku gye nkolaki. Gy'oyitamu olaba atuwuliriza. Tewaziwa mwana ono mulabirira ababbi ne bazibba. Obirabye? Sigamba nti ngukusalira naye ebintu by'ensi eno bw'ogenda obitegeera oba bw'oba otegedde eddiini lwakuba nti walina ekikuliko ate omuntu akuliko akutambulirako ayina kukozesa nsobi ggwe kubanga ekikyo akwagala ogwa osiraana osemba. Kati bwe kibanga n'omwana ono nti mu kumulabirira mwandifuniddemu omukisa kati nakyo bakuwugula. Bw'abanga Prosi yali omukazi alina okukuzimba obeere bulungi kubanga ngeri gy'omunyumirizaako akatono ndaba nga mukazi ategeera nakyo balina kukusiraana. Ate namusanganyirira ne transport yamumpa nga mpulira amaziga gampitamu nga biswaza nambulira byakoze nampulira ddala ennaku ng'enneeyo naye nga sina bwenji mukolaki naye nangamba ne musomesa olabika olina ebiki ebizibu bikulabika n'okulabika neneekazaakaza ng'omuntu bwe yeekazaakaza naye era ng'omuntu akukolaki akulaba naye n'ebyokukyala ewa nazaala saakyala kubanga sirina naye mama Saamu abimanyi kuba namusitula n'omusitula yennyini yoyo Loozi ne mmutwalayo n'omulaga eri ennyumba ye wamubuulira byonna namutwala ne woono Prosi Mama Saamu ono Loozi mwannyinaze nagana mbimubuulira n'abiwakana nanga musomesa nga bwe tatugamba nga mbu olinayo omuki omwana Loozi ye Mama Saamu wekitaasi mwannyinaze olimba ne mugamba nti oba ogamba ntimba tufuna olunaku nkukoleki era ne Prosi namukubira ne mugamba nti baŋŋamba nti nkolaki nimba nanga ababawakana baleete Prosi baleete waki namutulaga n'emigobyo ki n'ebifaananyi naye teyamutulaga nti wuuyo omwana teyamutulaga nti yajje naye yaga nti omwana ki yoona ekyezo ono omwami gwalina Saalo ng'akimanyi nti yazaalayo omwana we teyamugamba omusajja amanyi omwana we teyamugamba yamufunira teyamugamba nti alinayo omwana kuba kati bwe yamufuna kati asoma sine yakusatu gwe yamuzaalamu Prosi amala okuzaala owange n'afumbira ow'oyo gwe yamuzaddemu wasine yakumeka gwe bazaala ye wasine yakusatu Saalo nga amanyi yeki ye mwana we mu mukyala oli mbw'ajjawo abeera wa sisita we Saalo ngo tamanyi nti omukazi gwe yafuna yali yazaalako takimanyi naye ajjawo nga mwana wa sisita we n'omwana akimanyi talina muyita maama mu maaso ga nkozi era balina muyita maama kituufu omwana wa sisita we era maama kati nebyo nebitubyogera wenalabira nti waliwo obuzibu era nitubyogerako n'abo ab'ebweru nene kati nga njagala wakiba ntonderayo tugende ku DNA oba tugende tukyalira eki maama nagana ofuneyo akasente nti wanazaala nga sinadde wadde n'ekiki musajja watutomu maama nandagira gyali ali Mityana nangamba eri ekasanda yavaayo ali wano miki mpaka ne kati tofuna n'essimu baginzibako eyali mu nnamba ya Prosi naye waka kati nsobola okukola ki ntuukawo kuba bino byenkunyumiza eyokulaba Prosi ndoza bya mwaka guwedde bazimba egalaji n'ateekamu edduuka ye waali ndoza kalega nti musomesa namukola ki namuvaako era ndoza ye muli bwakikola ki kale abantu abamu bwaleka omuntu aba ayagala abeeraawo olutalo naye tanyinaako obuzibu sijja ndi wano mu kamera muntu mulungi nabwe mukutwalako talina buzibu nze yaŋŋamba gwe leeta sente
gwo wakana kuba tekijja alaba naye tekijja ogende ewaka bwotyo nanga nti kakati mama akuzizza omwana kati omwana myaka 16 agenda mu 17 tukuwe buwinga bakuwe gundi ekiti akati k'ekibiriiti gola musomesa kikola ki kijja ate era nawe n'ebyaliwo byonna n'oweega n'omwana n'omulabirya because ogenda omulabako bulabi sigamba nti omubajjako muye mutwalewo musomesezaki nge naawe ng'omuntu bambi tonneesobola kati okola otya kati ekindiko mba ndi awo ng'okolaka nalabako story ng'omugenzi w'omukyala omulenzi alina obulumi nga abuuza maama nkakasa ne madamu oyo yaliwo nga mubuuza maama omulenzi abuuza yes nga maama alina byatayogera nga agamba nze sijja kwogera nyina ensonga zange kati mutima gwange ne ŋŋamba oba yooyo kali nga nkirowooza buki nanti labayo omukazi si ye Rita si oli Rita wanti ono omukadde gwe twali naye okitegedde ate mukyala mukulu ono omukyala teyali mukulu ddala emyaka gye Rita tannatuuka oyo Rita oyo eruzira tannatuuka myaka gy'ono kati nganze omuki ng'omuntu wakyakujjira ng'olaba bwe bulumi bw'olimu tolaba nk'omwana wo ate omukazi bwe yakusanga n'akuba ddala bugani oba yoyo abonaabona ng'ate eki nga ye mwana wo kati yalaba erisho ogitegedde nze ntandika okubonaabona nentandika okugenda okusaba akuze mukadde ono gye twali nentandika okugenda okusaba ku kyaki tagiweza egyo naawe alinga mu 40 oba ali 50 mwataano gundi aweza 5 Rita alinga 40 something 47 yana ali mwataano omukadde 47 kubanga era yali ansinga nze yalinze ansinga kuba kati ndi 47 naye ye yali ansinga yali ansinga yajja gy'oli nga kyakola akimanyi yali ansinga yali yatambulako nga yagenda ow'omusawo yali ansinga Rita yatambulako n'agenda ow'omusawo kubanga kuba ye okujja okukola mbwawo yali yavudde mu bufumbo naye ennaku egenda kunkola ki kunzita mu nyumba kati eri bangobamu kati bamanja emyezi 3 oli yaŋŋambye kati musomesa musomesa ennyumba gikola eki giveemu kubanga tukyasobola gikola ki gisasula naye sina wadde n'omuntu yenna anyamba kugamba ngamba obuzibu kati Rita ono Rita muwe obubaka Rita yeka ate tabeera mu byala yeka ali mu kibuga okusinzira wamusanga naye nkusaba nnyabo Rita nga wabeerako eruzira n'okolako mu katale mu Kirombe n'aba mumanyi mwenna mu mwaka 98 97 emyaka egyo gye nabeera mu Kirombe eruzira ne twegatta n'okufuna olubuto n'ogenda nalwo naye nkusaba yonna gy'oli bampitanga lya kkojja mu Kirombe oba tebampitako linnya lyange nti Kateregga oba muwala wuli yampitanga kkojja kati nga n'abantu mu katale nga Rita omanyi erinnya limu lya tomanyi linnya lye nga bampita kkojja omanyi kye yeddira byaŋŋamba yeddira ŋŋonge bwe yakugamba naye n'obulumi bungi ate nenziramu nenkusanga 223 mu Gw'omunaana n'oŋŋamba ebigambo ebyo naye ebigambo sibifuddeeko naye nkusaba alabike mutuule tulabike ombulye kyennakola ombulye kyennakola kubanga okusirana kwonna lwaki yakusanga gwatamanyi olina gwe wamuttira nti revenge akolako revenge akwesasuza naye kati ennaku yonna gye mbonaabona esinziira ku ggwe yalowooza nti gwe Rita oli mu ensi eno etuuka tugivaamu ensi tugiteekako amaanyi ga bwereere Rita
ogenda kusanyukayo leero n'enkya naye gwe naye tomanyi nkya kyo kijja. Omwami ono yadde anyumya bunyumya ku ssimu n'akaaba. Nawona amaziga asiba masibe akaaba goloza ga amaziga nnyabo golowooza oli ki nti gwe munno gwe osalewo omukaabye weefudde katonda w'oku nsi gwe mbuno gwasalawo entuuko ye kwegamba gwe wakeera n'omusalirawo entuuko ye nti erina kuba bw'etyo. Naye kati emirembe gimpeddeko. Omuntu ayinza kati amabanja gannyina buli muntu gwe nali nkolagana naye namwewoolawoolako. Ne bakukyawa bukya ne bakukyawa. Omusomesa yagaana okumpa ssente zange omusomesa mu banja. Naye embeera yonna gye ndiko kati ne mu nnyumba bangobyemu. Era leero mbadde ngenda esimu mbadde nsigaza mu kitanda nga njagala kitunda ngira nzirako muki mu nju oli baggobyemu. Kati bintu byonna bitunze ebirimu osigazaawo kitanda. Nali ntimba naye n'ebintu byonna ebikola okutimba byonna nabikola ki? Wabitunda tunda. Tewakyalina mpa mulimu. Kati mbadde njagala kugira ntunda ekitanda ngira mbeerako muki mu kyalo. Mukama wannyamba esimu yo neekola ki? Neeyitamu. Naye ne ngamba kansooke njigye. Nze mbadde mugoberezi wodda walulango dda. Ne ngamba Mukama Katonda njagala lumu nkulabe. Ne neeyanza akadde kompadde kubanga wangambye jangu sigenda kujja kuwadde n'ekiki n'ekikumi. Naye nga tenne ssente zindeese wano. Oli mwewozeeko bwowoze mitwalo 2.5. Ngambye kanfune wano gwe neewolako 2.5. Oba ompadde omukisa ogujja nninye booda sijja nakudda mu takisi. Naye embeera gyempitamu. Kubanga n'abantu mbayina bw'olabye ddala nga basobola okukola ki. Kati omuntu ye abamanyi abandi mu mbeera yange. Bo ne bali abeekireka bonna bamanyi. Tobabala nti mbalina ekizibu kiba kikyo. Omuntu okujja n'akuyamba iza bonus. Naye ekizibu kiba kikyo. Era sibanenya kuba omuntu sinza muteekako nti lwaki takoze eki. Takuyambye. Naye era nga bw'olaba ennaku gye mpitamu. Ne ngamba nze alina n'abantu bati bangobye ne muki ne mu nnyumba. Naye ne ngamba kantambule nkole ki. Neggulo omusajja yazze gwe baateekawo kubanga oli ali bweru. Yateekawo kubanga baagala kukola baakolako ddiiro yokka teeroozi baagala kukola bisenge bagamba musomesa kati vaamu ennyumba tugikola ebyo mbimanyi bayinza n'okugamba ennyumba giveemu tugitunda nga kale banoonya engeri gye baggobamu. Naye kakati ne bwe baba bangobye ne transport antambuza wange waffe Masaka simukola ki ate ne Masaka era bwe ngenda era tewali kikola ki kiddako wabula okubeerawo buki kwebaka bwebasi. Kati mbugwe Rita bane Rita oba abeerawa naye ekintu ekyo kya Rita nali nakisiriikirira yalinga emboozi eno etuuke ku Rita nali n'abantu bange nali sikibabuulirangako bino byonna byabakyala bya polosi biki ebyo byabaana bamanyi bino obulamu bwotereddemu ate omaze ogudde mwe bannange naye abantu bange bamanyi ekyo ennyumba bakikola ki ennyumba bagikola ki bagitwala ssente zambula bo bamanyiko ebyo naye tebamanyi wa nsibuko ebyeruzira tebabimanyi byenjogera kati ebyeruzira era bwe bakiraba kiba kipya muki mu matu gaabwe naye bya polosi byo babikola ki kuba bonna basitule nembakola ki nembatwalayo naye nene nnaku benagulako n'obutwa mbunywe nandabira ddala nkoze eki nkomye kubanga omuntu yalina ewuwo n'otundawo naye ne batandika n'okukubanja ofulume muki mu nnyumba neŋŋamba kati ne mu nnyumba ebintu byonna ebisinga byonna mbikoze eki mbitunze bw'olaba tolina kyokulya n'otunda TV lwali tolina kyokulya n'otunda entebe kati byonna bikoze eki biweddemu osigazza buliri. Nze mbabuulire mu ensi eno ate ebizibu biba bibyo bw'ofunangayo wadde nze nange simalina kyabbagamba naye nga nze byayogerako mbimanyi n'abantu abamu be butasuubira abantu abamu babyekanga ebizibu byaffe oli n'akeera n'abimanya naga kyogamba Shifa wayitanga mu kino naye ng'obeerawo wooti obeera okommunikatinga
tibannange nno kino kindiko bannange kino nno nkiyita abantu amu baba bamanyi byakusaaga naye waliwo embeera gy'oyitamu jasi n'ogamba bwemba saafa luno ndabika nkyaliwo siri wakufa ninga embeera tuzirabyeko amabanja tugalabye okukyayibwa olw'amabanja tubirabyeko nenga wallahi sigamba nti omuntu otuuka n'ofuna n'erinnya nti oyo si musasuzi mulya z'amaanyi nenga wallahi tokirina kati bw'ayogera bw'ati nze nsobola okutegeera obulumi bwe bambi ate era bw'aba tateredde mento gundi ye ne Rita alimba Rita tusharinga video eno nkimanyi wayinza obaayo omuntu amumanyi Rita tasabeerawo ng'ekyama ekyo teyakishyalingako na muntu yenna abantu babaako n'abaabwe be banyumiza nze yaŋŋamba mwana mulenzi mwana mulenzi gwe yazaala Rita ng'alina omwana omulenzi ali mu myaka 28 wagamba mweru Rita mweru n'omwana nti mweru Rita mweru wawulirako nti azaalibwa Luweero naye aleka atali Luweero kuba musanga mu wino alabika ali mu kibuga Rita mukwano wawangula omwami akaabye nga bwe wabisetinga omayinza waliwo omuntu anteeka mu mbeera waliwo ne gwe nnakubirako ne mugamba wankola kino ne kino nga missoni y'okukaaba ekituufu nkaabye mwaka mulamba nkaaba kati bw'oba missoni yo yali yamukaabya akomye obulamu bwe kituufu bukomye naye kigenda kukoma ddi ate nze mmanyi bisobola okukyuka nga tekivudde ku ggwe mune akatambi kasobola okukukyukira nga bwe ntudde n'omwami ono wano leero era Katonda asobola omuyamba abagobereza abatulaba omwami ono gwe mulaba leero asigaza mu bulamu ekitanda ekyo ate nakyo takibala nti akiina kuba obudde bonna enjala ekuluma n'okitunda ne bakuwazo bw'atyo bw'ali nga bwansisinkanye nga ntudde naye olunaku olwaleero era bw'atyo bw'asobola osisinkana abantu abalala era Rita emboozi eno ebagikyalinga n'ekutuukako Rita bw'oteddaabulula kudda ngulu n'onoonya omwami ono ne mutuula ne mwogera ebizibu byonna bwandikya ne bikukyukira ne bikuddira akatambi ne kakyuka kubanga bw'aba ye alowooza nti teri muntu alinza muwuliriza oba ayinza kukola ki bwema nga nze leero ntudde naawe wano nga nkuwuliriza emboozi yo kitegeeza Katonda waakyaliyo era Katonda mulamu Katonda eyakulemesa luli okunywa obutwa lwayagala obbwewa akyaliwo oluusi akulekawo abalala tusomereko omale okiveemu oluusi nga kigezo nga olina bye walina okugendamu oyinza n'okwesanga n'okutambulako watambulako kuba omuntu yenna nga yeenoonyeza buyambi ali mu buzibu byonna obikola ate tosobola kinoonyeza muntu kati lwaki wagendako wano lwaki wakolako kino kati nga gy'otambula bo bagamba batya nga baŋŋamba wazaala omwana naye omwana yaliko obuzibu olunaku lwoliraba omwana we ojja kutereera naye kati nga nnaamugjawa bannange emboozi ya musomesa yeeyo simanyi nakumanya naye katumusabire kyenninza okugamba fe omuntu akunyumiza emboozi n'ogiteekayo sigamba nti nange mba nnyina kyenninza okugamba nti kino waliwo byebikusobera ng'onoonya ebigambo byogamba omuntu oba byomugumya nga tobiraba ninze kyenninza omugamba kimu nti beera n'okukkiriza mu mutima kubanga ate eyo stress ate ereeta ebirwadde nga sikulina ereeta ebirwadde alusaazi ne zijja simanya biki so yes sibadde nti nno ndi munene nnyo oba biki naye abantu baali bammanyiiko nga ndi ku mbeera ennungi omuntu bwansinkana bwansinkana ngamba wapaaki naye nga sijja mubuulira nga bwe nkubuulidde otandike munnange omwaka bwe guti omugamba buga nyinamu ebiki ebinsumbuwa nyinamu ebinsumbuwa amabanja gandi bubi kati yo omuntu omugamba byamaki byamabanja naye nga tosobola mubuulira from 98 bukedde osanze kyana kiwala era ndowooza kikulaze kikusinga gwe nsoose okubuulira ekigambo ekyo tewali akimanyi era nkuŋŋamba waŋŋambye ne nkugamba munnange olaba si bonna ensi nti eseka
nze nkirabyeko abantu bayambye abantu be batamanyi ne be batalabangako nze nkiweera obujulizi era nze nali omu kubaggwamu essuubi mu bantu abantu batukosa n'okyawa abantu naye ekyo kyanva namunze banneerabiza ne bennakyawa kubanga ndabye abalungi era kubanga ekyannuma ennyo kwe kuŋŋamba nti omwana wange ali bulungi nnyo era ebyo ebyomwana byesonyiwe toddamu nabikola ki nga gwe kitaawe houseboy ng'ozaala naawe omwana newaffe tuli bawanvu tusizaala mu basajja bampi olabika olina kakongo byebigambo byakola ki kati ate obusungu ennyo buno abujjawa n'obulumi obwo omanyi omuntu abanga nti bamusindika revenge abadde akuyinako ekiruyi n'obusungu tolina kyewamukola wali weeyiyiza bulamu bwe oli mukola tekiriiwo na bwajja tekiriiwo nemmwe ttima gyeriri ebyaddala tekiriiwo bwe baba tebannakukolako ttima ffe bali tukozeeko ko tulirabyeko nze nalaba ku ttima nze nnyina omukyalo omu mu nsi omutima gw'omubi gwampitirirako yankola ebintu jasi serebu ali mu industry buli sande asaba era bayiba eba mu ngalo bweti naye yankola ebintu nga bya butemu nnyo nga bimalayo ne mukkiriza tulaba ne bino byonna bye tusanga abantu ne tubanyiigira era mmaliriza ŋŋamba si babi kutuuka ku mukyalo oli ku bye nnalabako ne bye ŋŋamba oba ndibinnyonnyola nti ensi wande okitegeera nga bya ttima kati noono muriita mugaseeko kati nakalaba abantu kati babiri ababi nga gissanyu lye kukukomyayo yandifunyemu ku kisa kuba oli taata wa mwana we ne nakyo ekyo ekisa takirimu yaŋŋamba ye namukuzaalamu naye tolimulabako ye yazaalamu yaŋŋamba yali ddaala lyange ku yalinnyira anti era kyaba alina okumanya waggulu w'omumanyi wabaayo kyembadde nkugamba nga bwe tutudde naye wano tomanya wagenda era kuvaayo wamuba tulaba nga bwazze katonda yamanyi lwaki leero lwayogedde empaka byonna waggulu w'omumanyi si ye katonda si ye gwa determininga future z'abantu downfall zaabwe si gwa setting enkomerero y'omuntu ali mu mubonyaabonya naye era kyoyina omumanya era alinga abonyaabonya omwana we kati oba naye omwana gyali mukama katonda simanyi naye mukama antuusizza ku mukyala opu sirina kyenninza suubiza naye nze nzikiriza nti katonda ono ali waggulu nze gwolaba wano tulina gye tulina okuba n'amasimu ogawulira naye simanyi bwe kyazze ne ŋŋamba jasi nedda nga tetunnasimbula kansooke ndaba omwami ono tulina gye tulina okugenda bennyina okulaba beesitudde ne gye babadde ewala bayimiridde awo otambulirawo ddakiika 2 naye nga mpulira kinkakatikako kuwuliriza nnyo neyanzeege so nsaba nkusiibule yenyabo mu bulamu nnyinawo emitwalo gyange 10 ngenda gikuwa neyanziza nnyabo neyanzeege ofuneko ka transport oleme neyakuwoze transport ng'ojja ate nayo lireme ditereka libe ebbanja olulala tojja mwetaaga anti weterekerayo olulala nze kyoyogerako nkimanyi mu bintu by'amabanja nze nange kyoyogera dizironi nabaako nazo naye ng'abazindeetedde mikwano bennayamba ne bansiraanya niŋŋamba bwe mpita mu kaseera kanayi mukama nali manyi ndifuna n'omutima omubi kati abantu nga mmwe nga mmanyi bwe ndikusanga siddamu wuliriza abantu naye osangibwa nga si bwe watondebwa naye neyanziza nnyo looni nenzifunako ez'enjawulo neyanziza nnyo neyanzeege naye tofukamira bambi bonye omuntu yalina wange obaolyaga amafulumya ebintu wadde ennaku 3 ena gyembinza sirabayo
tubikwala katukuteeke mu ssaala Gama. tugenda okukkiriza gw'obanga weemanyi ku mutima gwo nti tewalumya Rita oba abantu bonna oba gwe bwoba omanyi ku sayidi yo gwe bwoba omanyi ku sayidi yo kubanza nabwe nkutwale wa plosi kubanga ye mubakyala benali njagadde gwe nnyina ate nga gwensobola okuweerako buki obujulizi nagamba nti bwewa musomesa ki ekyakukola ki yakuba nga tewali bo ne balwana bulwanyi tubeere ffenna naye ate nze nenkigaana naye nga nange simanyi kinsindika kukola ki kugaana mbirabe luki luvannyuma kwega omuntu akusiraanya mu byobufumbo nga tolibeera na muntu gw'oyagala asobola okukkakkanya okole omuntu n'akusiraanya ng'era ekyenkana abaana olinga atayina kuba kyonna abanga akuggyeko ezzadde omuntu n'akusiraanya mu mirimo by'okola omuntu n'akuggyako eŋŋanda era n'akuggyako emikwano kuba bw'ogenda nga buli mukwano gwe omwewolako gwe weewolako yakukyawa ate n'akukyaya n'abalala bonna bali bweru tewali yampaako ssente oba kati nga bino abantu babeera ebweru nti oba musomesa ekyamutyaya twamuwa ssente zaffe atugulire poloti n'azikola ki n'azirya kyekyatukola ki kyekyamutukola ki kyekyamutyaya tebakutegeera omuntu oba n'omuntu n'otuuka nga tomutegeera kati tebakutegeera bonna bazadde naye nze omwana omuntu nga ye essanyu lye gwe kwenjeerako nagamba yi mukama bw'aba alina kye yamukola amusonyiwe jansi abantu bakola ebintu nze ngamba nnyo abantu oba naye nzuuno bwembanga okakasa nga alina kye nnakukola nzize mu kamera omuntu asobola nze jasi omukyala eyali akomya obulamu bwange nga n'abaana b'embalera kisoboka bisoboka mu nsi naye omukyala nanseetinga abantu bansiiga obulwadde n'akuseetinga akwate obwerere bwa bulaga ensi n'akuseetinga buli kibi n'akukyalira oseka naye omufumbira n'akurekodinga n'akutega zikamera nga naye gwe gwakubira gwe yeesiga nti ngenda tambulamu abaana balere abantu babikola nze siwakanira muntu mu nnaku ye ate sisekera mu nnaku kati ku myaka egyo 98 nali nkyali mwana muto kibi ki kyemba namukola wali ate nga ye yakwekwanira bannaye receiving gundi mobile money naye tojjaako simu nkusaba byonna bikole kuba olinza otuuka ate nayo nogi ate yafudde charging system naye ngenda kati yes olinayo akasimu tumwateekemu layini kubuna obutono bwetutera oggula jamule yakampe n'akamudizaawo ngula akalala ne kakyaja bwe kabaayo kamuwe kuba kati omuntu obanga ne kumpuliziganya toliiko agamba ndowooza simu ogijjeeko ati abakubanja nabo babalowooza ogijjeeko kati ate era ayagala okusiranya okumanya baba wajjira neyandikuyambye tukunoonya ku ssimu tugeze nga toliiko kati kubanga neziri era esimu gye nali nyina abantu bonna abasinga gye baali bamanyi esimu nagisuula eri gye babbira mawino ng'osanze kikazi kati bwe baagibba kati abamu baga nti n'essimu yaziggyako natumubanja nati bwabizibu bisiraani ebi mukama bwakusomosembeera eno n'ogivaamu ng'oli mulamu abantu bangi bejja mu bulamu bw'ensolo ennaku naye ennaku ebaleetebwa abantu betulya nabo betuseka nabo abantu babi mukama kabatufune wana akasimu ka muwala wange namuguliramu akalala oteekemu layini era tugigezezaako wano kuno bwe bigaana ng'oteeka muli layini just kyobere ng'oli kumpewo oli kagira agenda kukugiramu otuuze muli layini esimu ebere nga tevaako tomanya embonyebonye nendowooza mukama yakusinkanyizza mutuufu mbadde ogera n'okolera abantu nze nange siri bulungi gwolaba nange ngezaako byenkunyumiza ebizibu byenziza empitamu ndi kubiwona na buwonyi n'ebimu tebinnaggwa kati nkugambayo kino n'amabanja sinnagamala genwanagana nago naye nga byandeetebwa bantu
bantu nga bwendi n'omuwala ono bwoti nga nabo ndi nabo bwenti tulya ku kimu n'ofaayo ayambadde ki sinaba biwona ne lwakuba nti olw'omutima gwange ate mpuliriza olw'omulala osanga mu kuwuliriza gwe nange nenkwatako ennina nenkakuwa ensonga lwaki Katonda ya protecting obulamu bwange ng'akimanyi nti nkyalina omugaso mu bulamu bw'abantu baabalala okitegeera ate era nze gwonyumya neera jjo juzi wano bakatujjako bye tukozesa era wantuusa otukubiranga ne byenkulikoding sasibiina batukuba kalifomu bino ate nabyo bya jjo juzi jjukira olwana oddewo ate nakyo era ne kituukawo ate nakyakikola mmanyi era omuntu akola ekintu abawuwo yonna kuba engeri gyakikolamu naye ate naye nalayidde lwe lwasembye tagenda kukiddamu lwe lwasembye ne muleetera abaana bammwe ebikolimo kati Rita nkubuulira ogenda okola ebibi gwe bw'otasasula ate baana bo be bagenda osasula kati lwaki abaana bo obaleetera ebyo ebikolimo jasi kagenzeeko kakugissaamu pini mukava waliwo essimu yange mukava imune oteeka muno layini kaneeno bukyaja bwa buno tebubula ate bwangu yembeera kuba ennyumba mwendi temuli masannyalaze tutwala kana akasimu munnaayo ogenda kukkirira n'omwami oyo ali ku kamera agenda kumpeerayo 10 alina wajjo zijjirako ennyabo munnaayo ffe naffe tomanya ate naffe kuba naffe mune osanga gw'otamanyi n'akuwa omutwalo nange nze mamuli nkitwala nti nange Katonda osanga nga bwampadde oli nankolera ekirungi nange tumanyi wenyinza kwebaza naye Mukama yaba kusasula ensi eno bannange naye eno yekyaja yaako olunaku lutale nga tomanyi nakiddako kati Katonda nga bwakoze luno n'onsanga Katonda bwagenda okukola ennaku z'endala okyaliwo gw'omuntu eyatuula n'osomesaako n'abantu eddiini gwemanyi abaana abato abali eyo eyandiwabye mu kkuba ekyamu ng'osanga gwe wamusomesa oyina naawe ebirungi byo nze kuba Katonda namusaba ne mugamba abantu bannemye okwesalirawo ababi n'abalungi sengejjanga abajja gye ndi ne mugamba olutalo lunwanira ate ne mube nnina nzigiraamu kakikya yenna atangattako ye mutieni so kati esaala nengisaba nkimanyi era abakuleese nga waliwo ensonga lwaki abakuleese nkimanyi era osanga oyina omugaso kwembadde nkubira ibadde ya MTN yankubidde kuno kwe MTN nze kwe namukwatidde ate n'amaloba naawe nakubira ku Airtel ebadde ya bowa boda nkubidde kwe MTN ene ya 079 eba ya MTN yeno ja zempya yenase bana batambula bakanguza buguza nga nsobeddwa ne bakanguza tekalina mannya gange kati bali bafuna mannya mwe bakassa ga mukyala tomumanyi omumanyi gwe bakateekamu amannya kati fube essimu ebeeko tomanya munnaali Katonda ono gwe tusinza bwali omulamu tomanya naye Mukama alukeesezza nga ndi wano kuba nayagala dde okukulaba naye zaamu byezaamu kaliko n'omuliro kaako bannange nayanziza kaja yiino kati olinja mumufunira wenkamugulira kabadde ka Sophie omunnyonnyodde nti akasimu akangabire nsaba nkusiibule ogenda kukkirira n'oli ogenda kuno okugundi neyanziza webale obudde bwompadde nyabo ne ssebo mwebale nnyo obudde bwe mumpadde nze sirina kyakubawa naye Mukama yaba abansasulira ogenda kana akantu kuneena mukkirire naye mpola mpola agenda zikuwae akumpeereyo emitwalo 10 tuyisabire ginsavingire enamba yo bagikuteeremu deeta bagikuteeremu naye jasi muteeremu eyiyo gyokwata ntuuka nganze muteeremu gondi tebakubidde luli ku Airtel kozi ate ali ku MTN muteeremu zombi
nze kuno ngenda kuba bukubi kuba namusevinze kwena kitegedde kati saving eyo then eno nkube bannange abatulaba mwebale kubaako mikwano naye nga nabagamba tetusobola yiga nsi ne tugimalayo buli lukya tuyiga tusoma ebipya naye anikubira mwami yoyo nkozi wangambye mwami Katerega Richard mwami Katerega Richard yoyo n'emboozi ye mugiwulidde naye tumusabireko mikwano tabitegeera Rita kama ndekisa omaze agitaddeko Hope Shifa jako balogudde bompadde nenguyingira mu programu neno nomfisiza akadde fenna munne Mukama yamanya nze buli wentuula mbirivinga nti Katonda ayina byankuuma byesimanya ayina entalo zannwanira gyessiba era Katonda atulwanirira ate singa sali muntu mugwaddiini singa banziika nadde osanga naye ogera n'osaba n'ogamba kale n'owulira ebigambo nebyogera nagandi kanywere Katonda yamanyi ate nno Rita yakola bwe utakuwa nnamba kati singa omukubira n'omuwa ku mawulire amabi n'asanyuka nti munene ku mulimo bangobye n'ennyumba bagintunzizza ne bizinesi gye nneekolera nayo nagitunze n'akola pati kati tolaba bw'osubwa amawulire Rita tukubireko tufune ennamba yo amawulire ogafune nti munnange ekyo wakolerera omuntu abonaabona zombi mweziri ziriko Hope Shifa kale sebo munnange naye beera n'omutima beera strong nze waliwo natuuka nga amaanyi nyina gezzaamu nzekka ate nenkitegeera nti ebizibu byange si bya maama wange si bya muganda wange buli omu abalala obulamu bwabwe busigala butambula bw'ofuuka omukaabi ennyo n'oterwanako olwo ofuuse wa ntondo mubbo bayinza ogoono yafuna entondo yayavuwala yaggwamu yafuna entondo tobajjukiza ne bwewayamba baleke you get yourself together weegumye ate nze sikoma kwebaza nti nyina abantu abamu ng'abawa Luganda n'awulira ebizibu byonna takuyamba naye Mukama yampa ba stranger Mukama alina ba stranger be yampa abalwanya okumpisa mu mbeera nkugambye tennaggwaawo naye genda kuggwaawo nezuula neneetegeera nenzikiriza okeera n'okkiriza ebizibu byo omala obikkiriza n'ogaa kati nkoze ntya ate Katonda yogera naye omugambe nti kati bwoti bwe wasalawo n'ontondo ndeeta obulamu bwange nti nyina koma wano 6 mbiganye nze mmanyi omuwakanya ne mugamba mbiganye olimba si kyonna kyongulumi ng'onfuule nze mmanyi ogamba Katonda ebizibu ne bijja ne mugamba olimba kati kino okireese olaba obuvumu bwange olaba oba mpanika olaba oba nvaamu kuvaamu oswadde sigenda kukuvaamu kati nninze ekibi kizze kati nninze kyozzaako olina kyontrainingira nyina gyendaga olina ssente z'oyagala okumpa oyagala nzituukemu nga nafuna essomo bwe ntyo bwe nneebuulirira ebintu simanyi oba mba nneerimba naye bye bintambuza bye byange mwami Richard ddayo ng'oli strong ofuna ne kamera okalye Mukama ankolere eki funayo kamera okalyeyo genda olyeko kamere tojja sobola sasula bonna 10 ttono kubanga gy'ova wala era bw'obala transport osasule ne yakuleese naye era olyeko kamere lya kamere funa omutima ogukkiriza naye gwe gw'omanyi gwe wasobya ye mugambe sorry omwetondere in a process n'abakubanja bonna tekako ya time obakubire munnange totya bakwata sigamba nti saagala kusasula siina bamu tubibagamba ne bawakana shanga ate ffe abapostinga oli amanyi n'okugamba nga nakulabye oseka ozina ngawe okitegeera bagambe sorry nsabira ndi kugattagatta nja kuleeta gwotereza omutima gwo ogukiriininge
olinde olabe Katonda byakola. Kubanga olwo omuntu oli akubanja nakutabukira naye nga ne mu nyumba bakugoba. Nga tayagala nabikola ki? Biwulira. Wadde tabiwulira sigala nga obimugamba. Batuvuma n'otuvuma ne batulangira. Kati tolaba nti wano nsoze nkuta akasimu nkajja na ku muwala wange nkakuwadde nkugambye nnyina we 10 kale tutamanyi oba libadde lyono oba nja munnyonnyola ye wange kati asobola okukubira video bweggwa n'agamba kati nga ye oluusi akubanja bukadde buna tobuyina asobola okukubira n'agamba nakulabye weeraga mu kamera mpeezange tamanyi oba waliwo kye bagamba nti kati ate ono ye mulwadde nnyo nga 10 tojja ddimuwa yasiime nti mune ku bukadde obuna nkuwaddeko 10 naye ng'ate gwe 10 bwe ndikuwa ogenda ate kwebaka oyiwiike ekuyitemu okitegeera naye munange onaabinnyonnyola ebisigadde tusigala mutima gwaffe na Katonda wa bye byange munange kale mwebala obudde bwammwe obudde kyekintu ekisinga obukulu kubanga ate bwenyumizaako artisti owewuseeko kubanga bino byonna ebimu mbadde sibinyumyanga waliwo ekintu kyobuyanga liringa ebbwa olina odyekola kyo dyenyiga n'olyeraba n'onyiga n'ofumba amazzi naye kati omuntu atamanyi ye abamu boogera oluusi ayinza n'okugera byatakola ki byatamanyi naye nze byebavaako buvi era kati n'abantu nali nabavaako like n'osirika ate onakola obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate